Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Nga bwe twakutegeezezza olunaku olw'eggulo nti y'omu ku bammemba abaabagasse mateeka w'eggwanga lyattu Uganda mu 1995 Winnie Byanyima era yaweererezaako mu paalamenti ya kuno. Ono yabeerako omubaka wa paalamenti ebisanja bibiri eby'omuddiringanwa ng'akiikirira abantu b'omu munisipaali y'e Mbarara okuva mu 1994 okutuuka mu mwaka gwa 2004 nga gy'emyaka 10 ddambirira ng'okubeera omubaka okumala emyaka gino gyonna yavuganyanga n'eŋŋwaŋŋuli z'abasajja ze yawangulanga. Weyabeerera omukiise w'abantu b'e Mbarara mu paalamenti yateesanga bulungi ate nga weyabeerera omu ku baabagasse mateeka yalwanirira eddembe ly'abannakazadde n'abakyala bonna okutwaliza awamu mu ggwanga ssaako n'okubunyisa enjiri ey'okufuga eggwanga obulungi. Mu biseera ebyo byennyini Winnie Byanyima yali musaale nnyo mu kulwanyisa enguzi ng'ayita mu kakuyege gwe yakubanga eyo mu myaka gya 1990. Ku nsonga eno teyakirabamu buzibu kukugira baminisita ababiri olw'ebyali bigambibwa nti beenyigira mu kulya enguzi. Kyagamba nti bano baatyoboola woofiisi zaabwe olw'okubeera nti yalwanyisanga enguzi. Abakungu bangi baamukyawa n'okusingira ddala mu bitongole bya gavumenti era n'ebifo ebimu ebisava bw'atyo n'abifiirwa. Yakozesanga emikutu gy'amawulire mingi wano mu kibuga Kampala okukola erinnya ng'ayogera ku nsonga ezirimu eggumba ezigenda mu maaso mu ggwanga nga zikwata ku bannannyini nsi. Bwe yayingira olugulube lw'ebyobufuzi okuvuganya ku bwa pulezidenti mu mwaka gwa 2001 yayimirira ku luuyi lwe nga bawenja akalulu okwetooloola eggwanga Uganda ng'olunaku olw'enkya wano we tunaatandikira. Samali Kisaache, KTV, amalindirire.